naye ukajya nesa mwendo gwebisana mama nangamba mama ija mama ndabiwe nangeze mundeke ndabiyenze mama ebiwoobe n'okwazirana bisaanikidde ekyalo Kaboyo abatuuze bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Namayanja Edisa ow'emyaka 45 nga badde musuubuzi wa Mukene asangiddwa ng'ali mu kitaba ky'omusaayi ekireetedde abooluganda lwe abamu okuzirika. Abatuuze bagamba nti waliwo abantu abasabye Namayanja abayambeko okutwala omulwadde waabwe mu ddwaliro era nga yakozesezza emmotoka ye okubayamba, kyokka ate bagenze okuddamu okumulaba nga mufu. Embeera n'eriwo okutta abantu bwe bati kirabika ekyasinga enzi kyeninga ngaalaba ndaba nga fitina ziyitiridde okutaagaliza. Naye tufuye nnyo okunyolwa olw'okuba nti abantu batta abantu mu ngeri embi ennyo nga basala abantu ng'abasala embuzi. Omulambo gwa Namayanja gusangiddwa mu lusuku lw'omutuuze omu nga gusibiddwa emigwa ate ng'obulago bwasaliddwako wamu n'ebiwundu ku mutwe. Kino kiwalirizza abakulira ebyokwerinda mu Masaka okujja amangu okulaba embeera nga bw'eri. Wano aduumira poliisi y'e Masaka Simon Peter Wafana ng'ali wamu n'omuduumizi w'enkambi y'amagye ekasajjagirwa Brigadier Gavius Mujenyi kwe kusaba abantu okulaganira wamu n'ebitongole bikuumaddembe okuzuula abatemu. Tusaba omuntu yenna aliko ne information ayinza otuyamba ku ttemu lino ojje mu kyama otubuulire tulabe nti tufuna bano abantu. Mutuyambe nga naffe tweyamba. Abantu bakyagala kubeera ku mikola emirimu gyabwe, baagala koze ebibye bajje bakole bamusaanyeewo ate batwale n'ebyakoze. Omuntu ategerekeseko yakwatiddwa okuyambako ku poliisi okubuuliriza ku ttemu lino. So kati abatuuze bannaffe ekitalo ekyabaamu ono. Oluvannyuma poliisi esabye abatuuze okujikkiriza okutwala omulambo okwongera okugwekebejja mu ddwaliro e Masaka. Lino ly'ettemu eryokubiri mu bbanga eritaweza na myezi 2 kasookedde ng'abantu 9 bonna nga ba mu nnyumba emu battibwa e Chebe mu Rakai.